Kakati omwami golaba oyo mu katambi emizimu gimulinnye. Omwami oyo emisambwa, emizimu, amayembe bimulinnye ku mutwe, byonna biri ku muntu omu, biri mu kwogera, biri mu kuloopa. Omwami ono abadde atambula n'abako olujja lw'omuntu olumu lwayiseemu. Agenza okuwulira awunyiriza amayembe mu kifo, nga waliwo yaleeta amayembe n'agasimba mu luggya. Kati naye aliko amayembe ge ku mutwe. Kati amayembe ge ku mutwe gali mu kumuloopera nti omuntu eyasimba wano amayembe yali ayagala bugagga, yali ayagala kwekuuma, yali sima kweganga, bingi. Kati bali mu kubisiga okululawo. Amayembe ge gamulinnye ku mutwe, gagamba nti gano amayembe ge tusanze wano tulina okugenda nago. Engeri ye gy'alina amayembe n'emizimu ku mutwe, ayagala ne bino byasanze mu luggya luno abitwale. Kati abantu bakuŋŋaanye bagamba, bannaake munnaffe yaleeta dda amayembe nga tetumanyi. Omusajja bw'akankana bw'ati, omusajja bw'agira bwe, abantu bonna bakuŋŋaanye baweddewo. Bw'emisamba bwe gimulinnye ennyo ne wabaawo awo omukyala gwe gikutte, ndowooza ng'alina ebintu bye yaleeta, obanga baabimuwangamu obanga baabikola biki. Ne bannange ebintu biri ku nsi era emizimu girinnya bakazi. Bannange abakazi balimu ebintu ku nsi ya Katonda. Kizibu nnyo okusanga omukazi n'atagira nga talinaamu byokoola mu ye. Abakazi balina ebyokoola. Naye omusajja emisamba gimwogereddeko n'alyoka ne yeenyeenya, abantu bonna bamutunuulidde bamugamba taata tuyambe. Tubadde tubuliddwako emirembe ku kyalo nga tetumanyi obuzibu bwe buva. Naye oba otufunidde obuzibu ng'obugonjodde, taata tutaase. Oba abadde abafera oba abadde tabafera, nze naawe ffe tetumanyi kiri ku mutwe gwe. Ffe tulaba emizimu gimulinnye, emisamba gimuteeze, egimutembye. Uganda eno, Uganda nzibu nnyo. Abantu banoonya ssente mu bubi ne mu bulungi. Abantu ssente bwe zigaana okuzisaba Katonda okuzikuwa, abantu bagenda kuzijja mu nsaasi. Nze nkubuulira, kankutuuseko omusajja ono omwewulireko ng'emizimu gimulinnye, ebigambo emizimu gibadde gyogera n'emisambwa. Video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Video yiyo omwecho kigendo bagamba okola kimugendo okola ki tugenda okukola naye singa wakera ku macha nobako no kiwaleeta oba waleetanga teshakutta naye nga kirina obuzibu fikira nti kigenda kuvaawo era kigenda kugibwawo. Webanga kigenda kugibwawo mu kutandika okola kino bagambidde nti mu kumaliriza mu byonna ngenda kwetaaga ki yagenda okubagamba ekigambo kitya kimu wenda mwetaaga counseling kisiwe kiri esebo abagambe nga tana bagenda wana ebintu wano mu kifo kino babagamba nti ebintu buli wamali mu kulaba nga waliwo ki ebintu ebiriwo ne babawako for example ku bintu ebimu ebitono ebituukawo oba byemukola ki byemulaba ng'ate bwe tunagenda mu maaso waliwo ebirala ebigenda okwongera okulabibwa okusinga bino byekikola ki byetulabaddeko oba byemulabako ekizibu ekiriwo mwanditudde ne mukkanya ne muteresa banazize bali sigenda kukolera wanvulisa lunaku lumu nempunya ono maama we yagenda maama woli yafa
mbuliza abantu ba mu kifo kino nti nina ebintu bye ndi kulaba mu kifo kino ebyaleetebwa mu kifo kino nga bireeteddwa okunoonya ku kasente okugaziya ku mikisa n'okwerinda okukuuma bizinesi era ng'ebintu ebyo eriyo ekiseera bwe kituuka ebitandika okweyoleka abamu ebimu bitambulira mu mbwa ebimu bitambulira mu bisolo nga zipusi ebimu bitambulira mu bantu mukakane mmwe kati ekibakubye engalo mukakane era abantu ba mu kifo kino ebiseera ebisinga bayiye omusaayi mungi naye nga tebayuwirako omusaayi abamu tebayimanyiko mayitire nga sinaba kugenda wala amanyiza amazima ngayita maki yagala omusajja yambadde esaati ya redi agansemberereko wano katono omusajja oyo nga mukulukulu mu myaka agansemberereko wano katono nina ekibuuzo kyembuza omwami ono emikono gyo zirina kyezakwatako engeri y'okuleeta okwekuuma okubeera ewaka n'obukuumi baneda ogera amangu balekati buulyakaana bayimuka njagala mumpulirize bulungi nnyo era mumpe amatu gammwe kyeni mukulaba wano era ne mukaseera kano buli gwe nasongamu olugalo agenda kugaana naye ekikolwa otuuse ewuwompe n'enkumbi nkulage wali wakiteeka awo kyenjogerako kati ekibaleekaanya ndaba emirimu gya muno gyonna egisinga obungi giriko ebintu ebyokwesibaga naye nga ate abamu muteekawo ebintu ebyo naye nebimala nebafuukira ensonga ebitandika okutulugunya abantu b'okubirabi oba mumpulidde bulungi ekigambo ekyenjogerwa naleeta omulala wano negamba nti gwe agenda kukola ki naye amazima nga njagala kutuukako wuwo anaye muwulize bulungi nabagambye ensonga zino era abalinawo basumbuwa abantu waliwo olala nyo ekumi zindokambuuza bwemutuuka ewaka nga tewali kimu tewali musango gulawo wabula yakulawo natukozesa era abatuuze kubajja tukozesa era nga mwana bwekiri tugende ddala ofejembe ekolera gavumenti gyoba omanya oyo wa mukama Mompuliseko katono. Nekasala wali ampuliriza. wali Omukyala. wali Ngenda kwogera ebigambo bino. Kansala. Kansala. Ulidde omwoyo kyekugambye.
bagambye waliwo ki embeera enkola yange eri bweti bagambye omwami ono bamubuuza ekibuuzo n'agamba nti tugamba tugendagendayo ki ewuwe era tugenda vaawo nga tukoze ki tugenze ewuwe oba we lunaabanga nadde tetukoze tulina ogenda tutukiza ekyo kitukoze ki kimukoze tugendayo ki ewuwe kati ensonga gye sikukolako tetugenda kuddamu ekyo enkola yange mukadde ogimanyi afande tugendagenda okwata ekintu nga tuvudde wali tumaze okuteesa nti neetaaga sente bweziti nti omuntu gwasanga n'ekintu akwata sente bweziti zawaayo abafande sikola kintu nti ngenda tugende tulabeko ate malembo ate bagambe nti kayenkola yange tuva wano eno mukadde tukozeeko mugere ku makya agambe nti buli nnyumba gye basangamu ekintu nga lyagenda kwata emitwalo oba agenda kwata omutwalo aguweeyo bamuwandike mu kitabo nga waddeyo sente ze tikoosi yaziina ezinkwase mulimu gumala kuggwa ezizooka zikola ki tezikwasibwa Usiambe batuka batumalawo. batugenda okukola ekitundu okuva ku ntandikwa kati awe tugenda osalira empenda nti bakutenda ekintu alina akwata sente basiringi 10 bameka paka sente wezigwayo zijja kuggwayo baleme kudda bantu b'abaana ababireeta balina wetukola kweyo ensonga nga tugenda mu maaso nga maaso mugenda kunfunirayo enkumbi ezi zizino tuziyina mugenda kunfunirayo obuveera obuddugavu buveera bumeka osobola okutuuka ewuwo olina ogamba ate kati weba tekiriwo ne baba babijjeewo gweyogera ndowooza mubyerabiddeko bulungi nnyo sirina kye ngenda kuddamu buli kimu mukirabye naye ndenze kamba abuulira ekino ekintu kimu mukimanye omuntu yenna akeera ku makya n'agamba nti agenda kutandika okuyingiza emisambwa oba okuleeta emisambwa mu bulamu bwe oba mu nnyumba ye ng'emisambwa egyo giteekateeka kumuwa bugagga omuntu oyo munenya naye ate si munenya nnyo lwakuba nti abantu tebakimanyi nti ku nsi ya Katonda n'emisambwa tegigaba bugagga teri musamba gugenda kuwa bugagga era mulabeeko abantu kati nze kambabuulire mubeere bajulizi bange abantu bonna be mulabye abaleeta emisambwa mu maka gaabwe mu mayumba gaabwe bamalako bulungi omuntu akeera ku makya n'agamba nti yaleese emisambwa gimuwa obugagga emisambwa gituuka akaseera ne gimwefuulira ne girandika okutta abantu nze kambanyumizeeyo kano ka story kamu omanyi mbanyumiza ebintu byange ne mugamba buli kimu gwe oba okimanyi buli kimu kyatuuka ku ggwe ebintu ebisinga ebituuse ku bantu abalala ffe bitutuuseeko oba eba tebituuse ku nze bituuse ku bantu betulabako ekintu nekituuka ku muntu naye ng'omulabako like n'obeera witness ku kintu ekyo juzi omwaka oguwedde 2025 nabadde mu kyalo nagenzeko mu kyalo okulya Christmas ne bamuzeeyi bange kakati ntuukayo waliwo omuvubuka gwe nali mmanyi era nakati namusanzeeyo nga mumanyi omuvubuka oyo yakeera ku makya mbu n'agula amayembe we batwe baŋŋambye yagula amayembe mu kugula amayembe ng'ayagala gamuwa obugagga naye yasooka n'azimba ennyumba nga si ya mayembe n'agamba naye kati njagala kwongerako ku ssente ze nnina nkoze ntya okwongera ku ssente ze nnina kyava afuna ekirowoozo eky'okugula amayembe ng'agula obuyembe obuto mbu yagula buto akakazi n'akasajja omanyi bano abantu abanoonya obugagga agula amayembe nga
matabike amayembe gigakoma okuzaala ndowooza nawe gikoma okufuna akasente ate gye gakoma okukusaba okulya. Omuyaaye oli bw'agula amayembe bamuyita lule oba ndaba oba tandaba yamanyi oba nagenda okutuukayo ng'olwedde abamu bandaba nga bangoberera. Omuyaaye oyo lule bw'agula amayembe gatuuka ekiseera ne gamulemerera nga ndowooza tasobola kugaliisa be gaagala ne gamugamba twagala otuwe ku famire yo tutandike okunywa ku musaayi gwa famire. Yatandikira ku maama we ne galyoka ganywa maama we ne gamutta ne gamuggyawo ne galyoka gadda ku sisita olwo kisisita ye kyalinga nga kizolozolo nga tekitegeera bulungi bambi ne gakiwuuta nakyo. Ebyo n'ebigambo baabinnyumiriza we nagenzeeko mu kyalo. Kati okusinziira ku mbeera gye namusanzeemu, kati nga bw'omanyi nti abavubuka b'omu kyalo ku ye abamugagga abayinamu kasente naye okusinziira ku mayembe abantu be gamusseeko tasaana kuba na busente buli. Alina kapiki kale yazimba akayumba ke asuubula obumwanyi bwe. Kati amayembe galeeta gatya ssente? Nze mbadde manyi omuntu bw'agamba nti ngenda kuyingira mu mayembe gagenda kukwata nga ssente gazireete gaziteeke ku mmeeza gagambe nti ssente ezo tuleeseyo leero $5,000,000 ziizo. Singa agamba mayembe gato ge gaaliyo ago ngakkiriza naye kate amayembe galeeta gatya ssente? Nze nkoze bizinensi yange ngitaddewo, amayembe galeeta gatya ssente? Abantu abagula amayembe kiki logika ali awo abeera atya? Mutunnyonnyole bannange. Ne muleesa amayembe ku byalo gatigomezza abantu, gasiyaza abantu, ganywedde abantu, gasiraanyiza abantu, gakuttidde ab'eŋŋanda, mbonoonya bugagga. My brother, obugagga kukola. Era ogenda kukwata amayembe go galeete omalirize ng'okera ku makya kugenda ku mulimu. Singa amayembe gaali gagaba obugagga, singa abagagula tebaddamu kukola kubanga galina okugenda ne gabakolerera. Bano yemuleeteyo ku mayembe nga bw'oligula ofuna obugagga lyerikkolerera so si ggwe kutobaana kutawakana. Naye omuntu n'aleeta amayembe n'amalako abantu emirembe. Okitegeera ekintu ekyo? Kale nno byebyo biri ku sayidi eyo. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mwebale okusubscribinga ssaako n'okuba nti ate mufollowinga n'okuba nti ate mulayikinga. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire abankolera obulungi obutagambika, mubeere bulungi.